Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nina munaffe ali ku layini Jowa ninkulamusiza mukwano. Kale yali ku kadima. Kale mukwano badde webaseemu. Anti nkuwulidde ng'ayayuye enjayuye eri ey'otulo. Bitambula bulungi. Kiki buzibu ki? Obuzibu bwa mwannyinaze na mukyala we. Kiki? Mwannyinaze yafuna omukyala bamaze emyaka ebiri naye omukyala tazaala muko wadde tetulabangako wadde okuyoya akati wadde akayembe tetukalabangako. Mukwano. Naye ate kaakati bwe mubanga temulabangako kintu kyonna. Ate buzibu ki lwaki temukireke? Tuba tweraliikirira omukyala bukayagala kukuula bukuuzi kutwala bintu bya mwannyinaffe. Myaka ebiri gy'oŋŋambye? Myaka ebiri naffe ekyeka kitabuse twagala mwana waba tazaala mwana atambule atuviire niwana aba tuzaalidde muwala. Tetufudde kasita atuwa omwana anti kaakati ebintu byabaagala na bino gwate n'obiyingira mulamu ate tumugamba omusajja amugambe mukazi we naye tamugamba oba mukyaffe tetumanyi oba afunako olubuto n'atabagamba tumanyi naye tetululabangako era twali kiwulidde. Oŋŋambye myaka ebiri. Wambaga wampeta waaki? Wambaga. Temulaba kyemulabayo baana babayita basenga. Teri. Okay, mwali mumutuukiriddeko ye omukyala mu buntu nga si bya radio nga bino by'okubye? Twagamba bba wamugambeko naye tetulabawo nkyukakyuka. Temulabawo nkyukakyuka. Mulamu wammwe yaani? Wangi? Mulamu wammwe yaani? Ye Suzani. Njagala mwogereko naye osanga tunaafuna ekituufu kyekiriwo naye ffe twagala mwana ekika kitabuse. Mwagala mwana ekika oyinza okubanga gwe kagwatabuse ng'abalala n'abalala kati nze nvuddeyo ku lw'abalala naye bonna abalamu nga mwatabuse banna. Kati oyagala tumukubire tumugambe nti mwagala mwana. Twagala mwana oba si kyekyo nga tagenda tuzaalira atambule atuviire tunaana atuzaalira omwana myaka ebiri. Kati Joan atambule abaviire bbaawe bw'aba akyamwagala mugenda kikolera ki? Tetumanyi nga tusala ku magezi. Musala ntotto. Akati bw'aba alina ekizibu nga tazaala. Nakikisalira nakyo entotto ate wabaawo ekyokukola. Brother mwe lwaki tafunayo omukazi omulala? Twagala kusooka kumaliriza ono gwe twawasa ffe. Betubadde twagala atuzaalire. Mbadde mwagala. Bw'aba tazaala nga otulyoka tumanyi ekiddako. Oŋŋambye ye Suzani? Suzani. Tovaako nno. Kwendi. Oba otya okwogera naye? Nze nja kwogera naye kwendi. Tolina kyotya? Totya ddenja? Tutya ddenja. Kale tovaako kamukubireko tulabe engeri gye tumutambaalamu. Kale. Suzani? Gyebaleko. Obulamu buli butya? N'obwange bulungi. Kansube nti oli bize mukwano njagala twogeremukko. Kakati bampise kadima nkubidde okuva ku biiti wano. Ku radio. Kakati nga kyenjagala okwogerako naawe. Tulina mulamu watukubidde essimu. Mulamu bamuyita Joan. Wangi? N'atukubira n'atubuulira ensonga zo nti omaze n'omwami emyaka ebiri naye ng'ebyokuzaala obadde bibadde tebiriiwo nga Mukama tannayagala ndowooza. Wangi? Anti nze goba kubye njogereko naawe tulabe buzibu ki obuliwo. Naye omanyi kino ekiyinja ky'okumalaalo? Wangi? Omanyi ekiyinja ekibeera ku malaalo? Sikimanyi. Ebiyinja bibeera ku malaalo. Byofaanana kuba totegeera. Omuntu akubira ate essimu naggamba eri ebintu goli wa kika kye. Maama ate nze onvumira ki nze omulagirwa. Weyinza mbitakwatako. Lwaki omugomi n'agamba ab'ekika kye goli wa kika kye agenda ogwakubidde omuyamba. Nedda nti akubye nze njogereko naawe tulabe ekyo ekyokukola. Ng'ani gwe mumanyiira akuyita ntya kugwagagwa. Otubuulire buzibu ki obuliwo tusobole okubukwasaganya. Tomanyiira sinikira omu ebinnyo kasiya. Naye ate kakati. Gwamala ebizibu byange. Naye ate kakati nze nkoze musango ky'okwogera ku naawe.
bagezeeyo wenna oyayo olinganga itatwaha simanyi wekiryawo kinteeko wangi wekiryawo kinteeko anti abadde atumye nze njogere naawe tomanyiira sinigamba binyo muwa ssimu akutumangani Joani wangi nyogerako n'omukyala w'oyo nze ammaze mama Joshua wangi lwaki omumanyiira ogenda onteeka ku mpewo onteeka ku rediyo kikyogezako tegeeza twagala mwana Susan tetwagala ffe bawo twamugamba yogere naawe n'agaana alina kwe kusala amagezi abayita ku rediyo sanga onaakikola oba ogaanyi naye mukazi gobeeramu amagezi kyogamba nafumbirwa mwanyona mmwe nafumbirwa kika kyonna wafumbira kika kyonna naye tetwagala mwana gweyogera byonna naye twagala mwana mwagala mwana ye mama Joan oza simanyi mulamu Joan mama Joshua singa nali Tazaala mama Joshua yandibaganza anfunisa olubuto ogambye tokimanyi kiddawo yanfunisa olubuto lwakuba zavaamu bubi ogambye ekinyina mwera nze n'okubalwalero mukireye ebinnyo mwenoonye kyagala kumanyira mulinga n'amaziki tata Joshua yakolaki kadima wangi tata Joshua yani yebbaawo gwe mama Joshua yebbaawo mpulidde agamba nti yamufunisa olubuto ne luvaamu bufi bannange nze nfudde kaakati alayika abadde akyogedde lwa busungu bannange tekisoboka oyo musajja mwenzi nnyo tayisa sikaati nedda ayinza okuba akyogedde bwogezi kukuulako nze tanvumya ekiyinja ky'okumala lundi kiyinja kyakumala kirabika kituufu nze nvuddeko ne waya tovaako waya tusooke tulabe kirabika kituufu bawo mwenzi kadima namayanja akukabogoza mukigenzi gitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebikyamulabe kyewuunyisa naye kati tetuganye ffenna tukola ku mpewo naye waliwo ekikusuka ate kitya ekiyinja ky'okumala alo okimanyi nga bakuvumye nnyo embadde siina kyakkola antone tolina na busungu nze togambe yakibinnya ekiyinja ekyo okimanyi bwe kifaanana kadima talina na busungu nze era mba kadima ekyo ekivumo kyenfunye nkyambadde kiyinja ky'okumalayo kyekyo kwekuno kwe bawandiika amannya kyonna ne kiba kino kibakuusa ekigere kadima tusiganyi ffenna twagala nnyo okukola wangi ezebo ndi wano butindiro sikalo mitwana namutwala babaagala nnyo naffe naye nze ngamba omukazi abyogezezza busungu yaddala naye nga ebigambo alina bingi nkaliwo bali nnyo naffe bali ddala BFM wangi kadi naabulaba naye kiyinja muleke kuliriza nnyo bannange ate temukisussa wangi kadima esebo nekikonyera ekisule naye nti ngamba kino mukazi ekyomuganda rajosanze utakyogereza busungu olwokuba oli amumanyira ayimirira mu maka ge omukazi alabika ye okuzaala tadasinijogera naye mbi ayogera bubi bonna mutwogera buti nomukutwadami newaku nayogera bwatyo webali nnyo bali ddala BFM alo kadima sebo ono muganda Vincent ndijo esebo naye ekikazi ekyo kyabulwa amagezi kyonna ne bwe kyogera kyonna kisiru kizibu nekikwasiza obusungu kadima webali nnyo munaffe bali ddala BFM mwani kadima sebo assalamu alaikum waalaikum salaam Hassan Kalimani wakyatu mukyalo naye kukyalo ngayo gravu navuma abantu bote naye ate ndo nyamala aba presenter okuba nti temulina busungu omuntu nakuvuma bwatyo ate tumuddemu ki bulungi abamu tuyina ono yatalina hello wangi wani kadima mwebale kuweereza namwe okuwuliriza serezi mugomedi nakaseeta munnange olabye ekivumo tewali kyakola tewali kyakola era gwe mulimu gwammwe ogwo kisusse kati owulira otya muli omutera kutwetooloola enda naawe tujuwisa wangi kale esebo kakati omukazi akoze ensobi yamaanyi obusungu ayolesezza bungi ate tinumala kwali tetusobola kusukako nnyo nkomawo n'ennyimba mwenda bekiyinja kyokumala zingo musule bulungi mweraba kadima namayanja akukabogoza mukigenzi gitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga
kubanga ebicamula bingi ebicamula bingi